afternoon, good evening, my people. Nze Nyondo Rozet nga bulijjo asinziira ku mukutu gwa Nyondo Media olunaku olwaleero tuzzeeko oba tusazeewo ate okujjako wano ku Aman Loans and Overdues. Kampani eno tuba tugyogerako several times, abagimanyi mugimanyi, naye tusazeewo ne tusituka tube nga ate tujja twako offices zino eno. Kubanga eriyo abaana sometimes abeebuuza offices ziri luddawa, abala bagamba ogundi eyo kampani eyo si ntuufu. So naffe ne tusalawo ne tuba nga twesitula twagala tumanye ebisingawo tube nga ate tumiitingako ne ku mukulu. Era nayitiddwa Zai, namuli namugambamuuko ne muga Zai kibadde kinyuma ne mpitako ku office nangamba it's okay kuba njagala nnyo okwogera ku kintu nga nange mmanyi we kiri ng'omwana wabeera nga mbuuzizza nga nsobola okumudirectinga ne mugamba we wano oba wali. So twagala nnyo okubeera abeerufu. Bannayuganda bannaffe mwenna abawangala wano mu UAE twagala ntubeera nga tuli beerufu era nga tubatuusako ebintu ebituufu tutagenda kwejjusa. That's why olwaleero nange nkedde ku maliiri oba mbukulu nkedde ku maliiri era nga Zainabu manyi gyali tugenda kuba nga tusisinkanako ne tugambe CEO oba boss waabwe owa Aman Loans and Overdues. So mubeereko temuvaako. Nyondo Rozet, Nyondo Media ate nga weki yali ku kamera. Dunya, say hi to people. Hi. What's her name? Dunya. Which country? Egyptian. You're Egyptian. What? So you're an African also? Yeah. So you don't want to hear that. You know. This is our company, Aman Loans and Services. Okay, Dunya. Yeah, welcome. Oh, thank you so much. Yeah. So Zai, before we go further, just like Come. Yeah, before we go further, so I want you to show us your voice, so that we can have an interview with him, a few questions with him, because we don't want to waste much time, okay? But thank you so much for welcoming us. We already have you. Okay. Yeah, now. Hello bro, how are you? I'm fine. So you're working here as well? Yes. Welcome to Aman office and Nexus Document Clearing Services. Okay, thank you, my dear. Welcome. Would like to discuss about this company, Aman Loans and Overdues. So there are so many questions outside there. So I'd like to pose some questions, like to have an interview with you. We'll get to know how the company is working, just like this, because many people outside there want to know more about Aman Loans and Overdues. Okay, sir. Thank you. Good morning, good afternoon, good evening, our people. My name's Nyondo Rozet, as usual, working with Nyondo Media. Just like I told you before, we right here at Aman Loans and Overdues. I remind you that we've been talking about this company with my friends. We've been discussing a lot about the company because it has helped many people. So we've decided to come and see the place, where the place is, because at times there have been my friends asking me, Rozet, where is the place located? Where is the office? Have you ever got to the office? Is it really there? So
I had to make it possible, and I come here. So I am already here, and I met up with the boss or the CEO of the company. So he's going to give us salam, and after that he will tell us his names and where he's coming from. From there, we shall talk with him a few things. Then later, we'll get to know what is going ahead with the Aman loans and overdues. You welcome, sir. Hello, how are you? I'm fine, Good. sir. How Can you give us salam to the Yes, people? how are you for all the people? How are you for all friends? How are you for all clients? Our company or our group, Aman Loan Overdues, he have sister company named Nexus Documentation. And this Nexus Documentation now help a lot of people to change his life from illegal to legal. Before, may we please get to know your names humbly? I'm requesting. My name is Ihab, and I work in the company and the CEO and legal consultant, general law, and our duty, how can help the people? This our duty here in the office. How can make anything difficult to easy way, and how can get the chance to change the life for the people. You know, not any time you can change your life, but there is time if you take this chance, anybody his life will change. Alhamdulillah, our office finished maybe more than 1,000 case, and he changed more problem for the people from all the nationality. But maybe last year our office focused about African people, because you know these people or our people from Africa, maybe he don't know the immigration law and the procedure in immigration. Our office, he can remove all the ban from the people and absconding and overstay from the legal way. Not all the people his problem same, but different. But our office, he succeed to help a lot of people to change his life here in Dubai. Why I said in Dubai illegal? If I have other way to be legal, okay. Our office, he give you this way. If you have absconding, or if you have overstay, if you have ban from labor, our office, he can remove all this from the legal way and from the procedure for immigration. So is the company licensed? I'm sorry to ask this. Yes. All our company is licensed and listed in the government, and our company is old. Yani first company for us from 2008, and the group for our company is yani more work with the police and take more like abbreviation for like this certificate. Yani this certificate from the police to our office, because our office make more work with the government and IT, and this under my name. Also, our office, he can finish the work by installment for the poor people. Yani not our goal the business only, but the business is important for us, because to run this issue, because this people, when he come, he want big stuff to finish his work. That is it. Yani for one case, you want not less than 10 people finish the case. You're right. From our office. You're right. And these people, he must work hard to finish the case, because to finish the case, you have more challenge. You must cross this challenge to go to the right way to these people. Yes. Now, sir, there are some questions people are posing. There are some questions or some people would like to know. For example, when you start on someone's case and the case fails or does not succeed, do you refund the money, or you don't? Refund the money direct.
anybody I'm not finish his case or I feeling he's not patient. Yani sometimes I can finish the case, but our client is not patient because he have stress. It's very easy I refund the money. If I'm not make work, why I'm not refund the money? But if I make work, I will check how much work I do and I refund for him what I'm not do. Okay. And if any money I pay for government, this money not refund. But yani, this my advice for all my client and all the people who want my service. He must be patient. Yani more people he have a problem from 2 years, and when he And this person wants this problem to be finished in only 1 day or 1 week. or 1 week or 1 month. No. I must know my problem, how much time she want. Some case she want 2 months, 3 months, 6 months. Some work I negotiate with the sponsor. Yani the sponsor not easy to negotiate with him because the sponsor he have pain from his heart because this lady or this man run away from him. How can I let him to give him excuse? By force and in 1 day, just like No, this. yes, he must. Anybody come to my office, he know the time for his problem, and give me my time for solve his problem. But in the last, if he's not patient, it's very easy. I can refund the money. Okay. Yes, Now, and okay. and I can speak about. And if I sit in the country and I cannot be legal and I don't have money to finish my case, my advice for all the people, make out bus. Out bus can take like 3 days, and any fine, if 100,000, any ban, anything, direct the government he will give him approve to go his home without go to the jail. Okay. And this is my isn't advice. this person banned, stopped from coming? Yes. Yeah. If this no, I speak the people who's inside the country here in Dubai or UAE. If he cannot pay the fine for government, why he sit not legal? Better to go back. Because anybody not legal here, he cannot work. Or if he work, he will work wrong. The people not give him his salary, and this not legal also. If anybody have absconding, and he cannot find solution with his sponsor, why he sit? He must take the right way, what government put, and go home. And the right way for government, the out bus. When he make out bus from our office, he can go home without go to the jail. Okay. So what cases do you work on mostly? Like this girl's working in a house. If I told the sponsor fails to pay her money, her salary, do you help that person? I can help all the people to collect his money because I have office name Al-Ittihad Debit Collection. Al-Ittihad Debit Collection office, he can collect the money and he's authorized and he have permission because this license is registered in the government and he can collect the people. The people he will make birth attorney for our office, and our office he will go to collect this money direct. Okay, to collect the money she take time, yani not quickly. Okay, and I will give him the legal way for collect the money, and I will help him and I will collect. Okay. This our service. Okay. This is Aman loans and overdues. So our people, we're still going ahead, just maybe in a few minutes, and then we shall be done. Whoever is there and would like to pose a question, go to the comment section, put your question. Of course, you'll be replied as soon as possible. Lastly, I hear Aman loans and overdues. Can you talk about loans? This company, Aman Loan Overdues, he can help the people if he have any loan. But you know now the loan, he must have more procedure to take the loan. And you cannot take the loan if your salary not in the limit
what the central bank he put. You must have a salary certificate. You have visa, resident visa. You must have Emirates ID. You must have a regular salary every month, and your company be listed in the bank. What you would take loan from him. Okay. We are really happy. Thank you for being humble. Thank you. Thank you for being down to earth, because I hear everybody saying good about you. Lastly, what do you tell that person who is outside there and is having some complaint? Anybody have complaint, he must come to me direct. Me. He cannot speak about his complaint with any staff from our office, because the order for solve the problem he come from me, and if he have any problem, our office direct he will help him, because our office open to help the people, plus take from him small fees to run this office. So my friends, wherever you are, sometimes you're having complaints saying maybe this and this. So what you have to do, you can come to the company direct, and then you can see the boss and talk to him, because he's a nice guy. You can talk, and then he can really help you out if at all you're having any complaint, just than maybe being outside there crying saying this happened. I better you know where the place is. This is called Ajo Bujuman. Yes. So it is Burjuman. Exit 1, Asafa C building, office number 105. So I hope you've gotten the place. Sir, thank you so much for your time. Welcome. May God bless you. Thank you. Okay, yeah. Finally, ate ndoza kankomekereze mu ofisi ya Zai labika bulungi ali mirimo naye nga Zai ndi musanyufu mbale kunyanirizaako aman loans and overdues. Amina mkwano. Omukulu twogeddemu ko naye. Ennyabo. Tabadde mu bibambi. Ennyabo. Era tubaddemu tetugeze wala nnyo. Ate at least mubuza okeba ne tubadde crucial. Ennyabo. N'abiddamu. Ennyabo. Era kya emphasis jatade oba kyasizo ku emphasizing ko omubuza ku kyabana bana ba complaining wagambye nti kinyuma omwana najja n'alaba ye kamwenyine kamwejjumbira. Naye nga ku nsonga eyo era nga ennyongera okutangaza nti ekisinga oluusi uwundi ziva mu baana complaints emabekako waliwo obufuyo bungi era bakyusaamu ne ku staff abasinga kati bapya abakimanyi kyenjogedde sijja kiremerako nnyo naye nga kyekyo so bakyusaamu yes bwe gyali mingi mabegako naye nga omukulu yesi muntu mubi muntu kulu nga yesi muntu mubi yennyabo naye nga era ekisinga okunyiza abaclient oluusi muwala bulenga si muloko bano baegyptian yennyabo naye nga ekisinga kale oluusi baclient batabula nti oluusi ebintu birwawo muba mukeesi nga zo states nga ze ebyayo naye aŋŋambye nti omwana oba omuntu oba tasobodde kugumiikiriza bamuddiza ekyo kyo ensonga lwaki mukama wange yennyabo era nga tekikolwa buli wamu kikolwa wano wokka mukama waffe yakikola ensonga lwaki Rozet nagambye mabegaka nti nze newe kiriba ki sirikera ku makya kampuni eno gyogerera kintu kibi kubanga ono mukama waffe ye muntu agamba nti kino kibadde bwe kiti kiraya nti akoye yekyanze tasaagumiikiriza obudde bumususseeko tukebera mu receipts yasasula sente mmeka tulina modi zaako mmeka nezimuddizibwa ate n'amwetondera kale kiba kituuseewo oba mutebalina bugumikiza agamba bane njagala funa mulimu visa eruddewo kambye ensonyiwo kanzire ku kaliwali kitegeera olunaku olwaleero tukoledde ku aman
Overdues. Aman loans and overdues. Aman loans and overdues. Zili company nyane nga zili Zajabwazo ya Aman Loans. Okay, nezo nazina zi falling under. Bakola ebintu byanjawulo bingi. Bakwasaganya ebintu bingi abalina abasibe makomera oyagala looya. Bakwasaganya ebintu bingi nnyo. So bino ebintu bya immigration overstay bakabitandika. Nenga balina ebintu. Ola ba Philippine bote bakola ku overstay. Balina emisango y'amanyi gye bakolako. Okay. Yes, so nenga bakwasaganya ebintu bingi nnyo. Okay. Nenga gowe natulaba. Bwe kituuka ku kya visa change. Obanga osinzide mu nsi wa oba wanga wandiyagadde okujjako waneeno mu Dubai oba mu UAE genda maaso ofune visa yo ey'ennaku 30 n'ennaku 90 oba oyagala visa y'abasuubuzi kozesa Speed Express Tours and Travel. Oyagala kola visa change nguli mu UAE kozesa Speed Express Tours kubanga ffe Nyondo omwana tumukiriyalinga overstay ne waddembe visa gikolera ewalala oba agenza ku Speed Express oba alazeewa omwana abeera waddembe so omwana tumukolera omugiramu nateekamu ewalala kati omwana bwe tumukiriyalinga overstay nevaamu waddembe visa kyenyo gikolera ewalala tetukinako oba agenza ku Speed Express oba agenza okuba ojja kwekanga omwana nga seneza ntazisobola ogamba si kyampaka nti kyatteeka omwana singa abazine mugiramu z'overstay bya buskondi si kyatteeka nti alina kukyusizanamu si kyatteeka obulamu mwonna abaana mujje waneno mbeere nga ate mudda kubyogera naye mba mutuse ku kya visa change mugende ku Speed Express Tours and Travel kubanga ye traveling agency gye nesiga waneno ku bintu bya visa ebyo ennyabo kale mukwana ekirala abaana bagambe nti abalemereddwa mu mbeera tebalina butabo tebali kunnabyogera so bafuna empapula ezibaziika era nga nkikakasa nze kenyini Zainab nkimaliriza yes era nga bensobodde nze kenyini era nga bensobodde otambuzaako okwenyigiramu waneeno kyogamba nti Rozet kino kyo nkyenyigiramu nnyo abaana kuba kakati saawa zino kyensinga kati saawa zino kuzza abaana eka balemereddwa mu mbeera embi ebyovasite nabo bajja mpolampola ngamanyi nti abaana bali mu ovasite balina ebizibu nti balina ssente wekanga omwana ng'alemereddwa takola kati ovasite agenda gigisaamu ki nagazina nawe ensula nomugamba location hiyo jangu ku office naganeza transport sirina metro card sirinaako kati bintu bya overstay ne byetaga okola olina omulimu obikiri alenga kyova mikwata mpola wofunye wajjo omwomu ali ready nanga kale kankunganya obusente olina jja n'omukeberako naganja kudda so olusi ne sente tebalina mukwano naye nga nkowola abaana balemereddwa mbeera otuuse ku kisenge onyigiriziddwa oba oyagala kuddaka mu vacation nenga talina bikwogerako waliwo abantu nga akolera ku kaliwalewe naye nga alina emirembe yes gye bali nga alina emirimu alina n'omulimu ogw'amaanyi nga ali ku kaliwale so asogamba nti kankiriyalinge oba ayagala gendako kasitini somuzzaayo ng'afunye empapula mu myezi 6 asobola okudda myezi 6 ku mwaka kisinziira yes Zai, akatalekeka olwakadde naye kubanga kyobumanya tujja komawo inyabo buli kadde naye nga nsiimye nnyo nsiimidde ddala okujja okutukyalirako wano nnyongera okukola ba clients obagamba bategeeza nti batwesige batuteekemu obwesigwa era nnyo yennyabo era nga neebaliza ddala yennyabo thank you so much nze nnyo neyanzege era nga neebaza ba clients bange okubanga bateekamu obwesigwa banjagala abaana banjagala kukyobumanya Nyondo kubanga mubaamu oluusi giraagira nga webimanyi naddala ekisinga okunsuma ne baklanti gundi bintu bikulwawo kuggwa so ne mufunamu oluusi obimanyi tebibulamu naye basigala banjagala bambi basigala banjiirawo omubiri n'omwana yenna ali eyo oyagala kubeerako n'omulimu ogw'omumutwe ennyabo obanga oyagala kubeera coffee lava oba oyagala kubeera barista ofune kasente akalungi owettanire aba Brewster Coffee Observation Academy balina branch e Uganda waneno mu UAE balina Abu Dhabi ne Dubai oba okumanya ebisingawo funa enamba zaabwe kweziri ku screen yaffe oba ogende ku social media platforms zaabwe gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook omanye ebisingawo emiwendo gyabwe misaamusaamu ate nga osasula mu kibanja mpola nyabo tumye batukyogedde ku kintu kya refund nti omwami ono gwesi wegiragiramu
Twagendako naye agambye nti in case kintu kifeeri obwegundi efeerizo tulaba nga balina bugumiikiriza oba aganye okugumikiriza akwate kuba n'azikuddiza si zonna tutuna mu lisiti ze wasasula zino zagenda mu gavumenti ziyinza obutakuddizibwa naye ziba eza wano nti ofisi yafunako kino azikuddiza so tekikolebwa buli wamu si buli muntu nti akikola kikolebwa mukama waffe yekka kyova nti nagamba nze newendikeera ku makya ninva wano sirikeerako ku makya neneevuma kampani eno visa yange yafuluma alhamdulillah era nebaza mukama nti visa yange yafuluma yaggwa kuba nabagamba nti najja wano nga client nga ndi mu overstay visa yange yali yashaluja abaziriko mumanyi kyentegeeza si byangu visa za shalija bintu birwawo kuggwa naye byaggwa banteeramu visa alhamdulillah myezi gibadde nga mwena mbadde mugumiikiriza abamu baba bamanyi maybe nti nno okubalwisaawo sibyagwa naffe omwana ayinza okugira naye nga naawe kennyini ogwomanyi naawe kyoliko naye biba tebinnaggwa okitegeera so si byangu naye nga bugumiikiriza okwesiga omuntu akozeeko n'ekirala ekyo neekiganya genda omukulu direct yes obagamba bannange olwakadde kasa guno si bwe gusembye tujja komawo nateera Zainabu tujja kubeeranga naye alina ekibuuzo kyonna genda maaso bere mukiteeka mu comment section bane tusinkana olungi tubadde ku Aman loans and overdues ne Zainabu Nyondo Rozet wiki nga yali ku kamera kansembyeyo kamwe akatalekeka abaana abagala okuddeeka nga tebalina biboogerako oba tebalina mpapula mbazaayo nze kennyini Zainabu enamba ejja kubeerako neyanza nyo neyanze amina olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, baddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaaga emu mwenda oba plus 9 emu 589 9 mukaaga emu 8 mukaaga. Baker's Choice Bakery, taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina oli mu Dubai oli Abu Dhabi oli Sharjah gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa onoonya ya banga ki onoonya nnaku meka nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3 ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula oyagala kujja Dubai kumanya biki ebifa mu Dubai oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels okulambuza Dubai okunoonya ku kisaawe okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda Abu Dhabi, Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako nina overstay oba oli eyo mu katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover.
mbalamusiza kunyuma sebo ne banyabo amanya gangera nga bulijjo nze Zainab nga ndi ne mukyala wa Nyondo Media era nga mukyala wa Nyondo Dream. Yes, mbebaza okubeera nga mu supporting nze bumuwagidde. Yes, era nga nkwebaza bambi olw'omulimu omulungi gw'okola. Yes, shows tukola nziraba mukwana era ngoberera ebintu byo era nga bambi njagala tugwe nga tukwatira wamu kulanga nkusupportinga era ngenda kutwalako wano package yange nange nyongere okubaako kyenkola ki skin yange eno kubanga ekaluba munjagala nga ongambye bikimu okimbulidde nti kiriya okitegedde era nakuwako ne mukwano gwange ngamba nti alaba wenjawulo. Yes, bane bana Uganda bannange muwagirengako bane bana Uganda bannamwe. Yes, mubawagire bambi. Takuwagire. Yakukalya maziga. Mami mumpagire baswiti. Yes, bambi. Products zaffe teziri fake. Yes, ayina ebintu ebyenjawulo bingi nnyo abakyala bane ensonga ziri nga muzitegedde kiriya oyagala kugira kuwongerako ki byonna okitegedde munnange ensonga ezo bannange naye nga kiriya bambi mwebale kumuwagira ate bagamba endabika y'omukyala kyekitiibwa kye bwenyira okole ki osirike balina ebintu bingi bambi wano mugezeko okuba supportinga nange ngenda kubaako byentwala ebyenjawulo olw'okuba supportinga okubawagira. Yes, balina ebintu byanjawulo wano bakola makeup money power simanyi bano bakazi kugira kwongerako byonna ebiviiri balina ebyokwekolako by'abakyala byonna bambi mwebale kubawagira bambi era nga mutulaba abaana bandaze omukwano abaana banjagadde ngenda Abu Dhabi ngenda nabatwala delivery byonna mbikono yonna ekitegeeza nti omuntu aba ayagala akuba essimu n'akuwa location nga muteeseganyiza buli kimu nobeera nga omutwalira waali. Amiina. Abaana abali mu biyumba bano mwelabire mwekyasiza okunjagala abaana bali baswiti nange mbaagala yanzanyo tweyanze abaana bali Fujairah bali Abu Dhabi bali Alaini Amlukwini uyo simanyani abaana bangi ne bamumpadde ngenda twako nange package yange supporting ekintu kino. Thank you so much. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Enamba yo ojjajiba bambi benga bakola order. Kweri? Yes. +971 52 468 077. Babale kutuberera bambi. Babale kutukyazaako neyanza okunkyazaako. Bannaye musharinge nga bu video wabakoze. Babale kuyambako bana Uganda. Amina. Babale kuddukirira mulanga. Awamu ne mama Dubai bambi yebale nnyo baliri ddala. Tugezaako. Babale nnyo mukwano. Kale nsigadde nze Zainab. I sign out. I also sign out. Ate mukabanga wa signing out nze signing out. Wiki. Media isinsira Dubai nebuna mawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media eliwa munawe, Nyondo Media isinsira Dubai nebuna mawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media eliwa